nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates omukulu Kyagulanyi ssentemu agenze maaso n'okuba nga ate atabukira President Yoweri Kaguta Museveni ku mukutu gwe ogwa X. Kyagulanyi ssentemu agenze maaso n'okuba nga agamba nti order paper eya parliament already efulumye era wiiki ejja UPDF Amendment Act ejja kubanga eyisibwa ku lunaku olwokubiri wiiki ejja. Omukulu Kyagulanyi ssentemu agenze maaso n'okuba nga agamba nti bino byonna ebiri mukolebwa bijja kuba nga binyigiriza omuntu owa bulijjo okuba nga ate bamuwozesa mu kooti y'amagye. Agambye nti Museveni takyalina bwagazi eri abantu tebakyamwagala, kati agenda maaso n'okuba nga akola bino byonna okulaba nga anyigiriza omuntu owa bulijjo ng'amuwozesa mu kooti y'amagye. Kino ky'ekintu kyokka kyebaze bakozesa okumala emyaka mingi okulaba nga banyigiriza bannayuganda. Omukulu Kyagulanyi ssentemu agambye nti mwena mujjukire nti Supreme Court yavaayo n'esalawo n'egamba nti abantu aba bulijjo tebateekeddwa kuba nga bawozesebwa mu kooti y'amagye okuggyako nga embeera ekyuseemu oba nga amakooti endala zonna tezikyasobola okuba nga zihandolinga keesi eno nga beetaaga omukono gw'ekyuma kooti y'amagye awo weyeetaagisa, wabula nga kooti endala zonna zikyasobola okuba nga zihandolinga keesi zino omuntu owa bulijjo ateekeddwa okuba nga awozesebwa mu kooti eya bulijjo. Kyagulanyi ssentemu bw'atyo agenze maaso n'okuba nga agamba nti Museveni ayagala okuzza abantu mu kangalo courts era n'agamba nti abantu bajja kuba nga ate babavunaana emisango egy'enjawulo okuli okubeera n'engoye ez'amagye ezifaanaganiza amagye oba n'ebyokulwanyisa. Kyagulanyi ssentemu ajjukiza abantu n'agamba nti tujjukire bulungi nti mu Arua bagenda maaso n'okuba nga bateeka emmundu mu hotel room gye yalimu era ne bamuvunaana emisango nga bayita mu kooti ey'amagye. N'agamba nti campaign team ye yonna bagipiikinga okuva e Kalangala era bagenda maaso n'okuba nga bakwata abantu bagamba nti abantu 49 bonna balina ebyokulwanyisa okuli amasasi 4 era ne bagenda maaso n'okuba nga ate babawozesa mu kooti ey'amagye. Omukulu Kyagulanyi ssentemu agambye nti comrade Akirewo Kivumbi naye bagenda maaso n'okuba nga bamuvunaana emisango mu kooti ey'amagye nga talina musango. N'akonkludinga n'agamba nti therefore Museveni ayagala kangaroo court ajja kusobola okuba nga controlling obulungi era ajja kuba nga ate ajja kuba nga abawozesa abantu abateeka mu kooti ey'amagye, abantu abo abamuvuganya, abantu batayagalira ddala okulaba nga ate bamulwanyisa. Stay tuned and don't forget to subscribe. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.